بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضى، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمبليزا برونجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yakyatulese mubaddu abalamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obuwangazi obulungi obulimu okumutya, atukuumire ku ebyo byayagala, atwesambye byonna ebiyinza okutuviirako okubonaabona kwaffe olunaku lwe tugenda okumusinkana. Naamira omwoyo gwange ne gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'akadde tukyakalina, tuteeke mu nkola byonna bye tuteekeddwa okukola, ate twesambe byonna bye tuteekeddwa okubeera nga twesamba. Bangi mu baganda baffe oboolyawo abadde batusinga okutya Allah bamaze dda okumusinkana gy'ali. Nze naawe abange tugenda mumusinkana naki? Saasira abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe mu wiki gye tukubya amabega, bagambya n'ekigambo ekigamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم وغفر لأمواتكم. nabo bonna abakosifu mu mbeera ez'enjawulo bagamba nti la ba'sa tahurun insha Allah. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kutambulira ku nnyingo bbiri nga tuzijja mu mpagi z'obukkiriza omukaaga. Kye tusooka okumanya nti buniya al-islaamu ala khamsa, obusiraamu buno bwazimbibwa ku mpagi ttaano. Shahadatu an la ilaha illa Allah, okukkiriza n'okkakasa nti tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, era nabbi Muhammadi muddu wa Allah atira mubaka we. Ennyingo ey'okubiri iqamati swala, kubeera nga tuyimirizaawo swala mu bulambalamba bwayo, wa itaa'i zaka, n'okutoola zaka mu maali yaffe, wa sawmu Ramadan, n'okusiiba omwezi ogwa Ramadan gwe tubuzaayo omwezi gumu n'ennaku ezigwamu, wa hajjul baitillahi man istata'a ilayhi sabila, n'okulambula ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala eri oyo yenna alina obusobozi. Bwe tumala empagi z'obukkiriza, empagi z'obusiraamu ez'ettaano, tutunuulira ku mpagi z'obukkiriza omukaaga. Empagi z'obukkiriza omukaaga zojja okusanga mu hadithi ya Jibriilu empanvu nga Mba sallallahu alayhi wa sallam yabuuzibwa, mugamba nti akhbiruni anil iman, mbuulira ku bukkiriza bwe buliwa. Kyava agamba nti an tu'mina billah, kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, ne bamalayika be, wa kutubihi, n'ebitabo bye, wa rusulihi, n'ababaka be, wa tu'minu bil qadari, n'okukkiriza mu kugera kwa Allah, khayrihi wa sharrihi min Allah, nomanya nti ebirungi n'ebibi byonna biva eri wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tugenda kutunulira ennyingo bbiri, al-imaanu billah wal-imaanu bir-rusul, okukkiriza Allah n'okukkiriza omubaka we. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tumala okumukkiriza, tuteekeddwa okukakasa nti lahu asmaa'u wa sifaati, Allah alina amannya ate era alina n'ebitendo. Mu mannya ge amangi Allah g'alina, alina amannya agatakka wansi wa 99 ku 100. Allah subhanahu wa ta'ala alina amannya agatakka wansi wa 99. Kyova olaba nga yatugamba nti walillahi al-asmaa'ul husna, Allah alina amannya ge amalungi, fad'uuhu biha, naye tukakozese okubeera nga tugasabisa nago. Kiba kitegeeza nga bwe watwala omutawaana okubeera nti okwata agabeene aga kabaka wa Buganda oba owa kalicha yammwe, oteekeddwa okubeera nga agakukakatako ennyo ega Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ye yakutonda.
nga n'erinnya lye tusaanidde okubeera nga tumumanyirako ery'obwebange eddene huwa Allah, nalyo lye lya Allah. Bangi ojja kubasanga bamuyita Katonda, bangi ojja kubasanga bamuyita, naye erinnya lye ery'obwebange ayitibwa Allah. Katonda sifa y'ekyo kyakola ku lw'okubanga nti ye yatutonda, nga bw'ojja okusanga nti omubazi bamuyita omubazi so nga ate si ly'erinnya lye, nga bw'ojja okusanga omuntu yenna alina omulimu gw'akola, oba musomesa bamuyita musomesa so nga ate naye abeera n'erinnya lye. Erinnya lya Allah lyetugwanidde okutegeera n'okubeera nga tumuyita, tuteekeddwa okubeera nga tumuyita Allah, nga bwe yabeera nga alyeyita mu Qur'ani mu suratu Taha aya 14. Allah yagamba nabbi waayitibwa Musa, yamugamba nti ya Musa, owange ggwe Musa, innani ana Allah, mazima ddala nze akukoowoola nze Allah, la ilaha illa ana, teriyo mulala gwe nkumanyidde atali nze, fa'buduni, beera ng'onsinza, wa aqimi ssalata lidhikri, era oyimirizeewo esswala mu mbeera ey'okunzijukira. Mu suratu Al-Baqara aya 255 mu ayatul Kursi, Allah yagamba nti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, mazima yoyo Allah tabaraka wa ta'ala omulamu, Allah subhanahu wa ta'ala yoyo ddala ddala mwana wattu al-hayyu, mwana wattu omulamu. Nekibeera nga kitegeeza ayati nnyingi nnyo Allah majja atulambikira erinnya lyeryo erya Allah. Nabwe abooluganda abakkiriza tukkirize erinnya lya Allah, tubeere nga tulimuyita, tetumuyita Katonda wabula tumuyite Allah nga bwe yabeera nga yeeyita. Wa min asma'ihi subhanahu wa ta'ala, ne mu mannya ge tugambye ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala gali amannya 99. Era mu bye tuteekeddwa okukkiriza ku Allah ti bi annahu huwa rabbu, mazima ddala ye mulezi, alladhi rabbana, oyo atulera Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabba jamii al-alamina, era n'alera ebitonde byonna eby'oku nsi, bimaana yabirabirira, bina'amihi, n'ebyengera bye, wa huwa ma'budi, yagwanidde okubeera ng'asinzibwa, laysa ma'budun siwahu, tewaliwo kigwanidde kusinzibwa ekitali ye Allah tabaraka wa ta'ala. Kyava tutegeeza owekitiibwa Allah mu suratu Al-Fatiha aya ey'okubiri gye tusiiba tusoma netugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, tukakasa tugamba nti amatendo gonna amajjuvu gaddizibwayo gyali ye rabbu, omulezi, al-alamina, w'ebitonde byonna. Nekibeera nga kitukakasizzaako nti omuddu yenna ateekeddwa okukakasa nti omulezi era omulabirizi huwa Allah, ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Abange tutegedde tutya oyo Allah waffe tabaraka wa ta'ala, kubanga bangi tebamutegedde owekitiibwa Allah, ne babeera nga bakyusizza okusinza kwabwe n'okutya kwabwe eri ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala. Muganda wange ampuliriza, na'rifu rabbuna, tutegeera Allah waffe oba tumanya Allah waffe bi ayatihi wa makhluqatihi, n'obubonero bwe n'ebitonde bye bye yatonda. Wa min ayatihi, ne mu bubonero bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutondera tumulabireko tumutegeere, al-laylu wan-nahar, mulimu obudde obw'ekiro n'obw'emisana, wash-shamsu wal-qamar, mulimu enjuba n'omwezi. Wa min makhluqatihi, saatera ne mu bitonde bye Allah bye yabeera nga atutondera n'atuteekerawo mu nsi, mulimu as-samawatu as-sab'u, mulimu eggulu omusanvu, wal-ardawna as-sab'u, n'ensi omusanvu, waman fihinna, na byonna ebibirimu n'ebibyetoolodde, bimaana byonna ebiwangalira mu nsi ezo omusanvu byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiinako control. Kyava tutegeeza mu suratu Fussilat aya eya 37 nagamba nti wa min ayatihi, ne mu bubonero bwe Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti al-laylu wan-nahar, mulimu obudde obw'ekiro n'obw'emisana. Lwaki atulaga ku budde obw'ekiro n'obw'emisana? Allah yatugamba nti inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar, mu kukyusa kw'obudde obw'ekiro n'obw'emisana la ayatin li ulil albab, kabonero eri abaddu ba Allah abategeera, abalina okufumiintiriza. Kiba kitegeeza nti buli we lukyukakyuka obuwangaazi bwange bukendeera, obuwangaazi bwe bukendeera, saate na mulimu Allah subhanahu wa ta'ala baatwala, kiba kitwetaagisa kubeera nga tulongoosa. Yatugamba nti wash-shamsu wal-qamar, mulimu enjuba eyo n'omwezi.
enjuba eyo gobo ogiraba olowooza ani yagitonda etambulira ku biragiro byane saate omwezi Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani nti lita'lamu adada as-sinina wal hisab omwezi ogwo tusobole okumanyirako emiwendo gy'ennaku n'okuyigirako okubala kiba kitegeeza nti omwezi ogwo buli we gujja tumanya nti omwaka gundi guweddeko kyova olaba ffe mu Busiraamu kalenda y'Obusiraamu tutambulira ku mwezi ogwo mu kuboneka kwagwo buli we guboneka nga tutegeera nti omwezi fulani twaguyengedde. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso n'atugamba nti la tasjudu lishamsi wala lilqamar tobeeramu abo abasinza enjuba kagubeera omwezi kubanga bitonde mu bitonde bya Allah. Yatugamba nti wasjudu lillah boteekanga ekyenyi kyo wansi vuunama ku lwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Esswala gisaale nga gw'osaalira okimanyi tyosaalira Allahu tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqahunna yabeera nga abitonde ebyo byonna byakulaze obudde obw'ekiro obudde obw'emisana enjuba omwezi emmunyenye byonna yabitonda. Yatugamba nti tuvunnamire ye jangu muswale ogisaale muganda wange na mwana wattu okimanyi gy'osaala Allah yagenda gikuwaamu empeera in kuntum iyyahu ta'budun bwe kibeera nga ddala gyali Allah yatugenda okubeera nga tuddizibwa gwe tusinza ddala ye. Suratu Fussilat aya 37. Mu Suratul A'raf Allah n'atutegeeza n'atugamba nti inna rabbakumullahu alladhi mazima ddala omulezi wammwe oyo eyatonda khalaqa as-samawati wal ard eyatonda eggulu eryo n'ensi kubanga yali situla bighayri amadin tarawunaha nga terina mpagi yonna eriwaniridde ebbanga ly'olitunuulidde ddala wali olinayo wali omanyi mpagi yaalyo. Allah yagamba nti wal ardha n'ensi ziri 7. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fi 6 ayyamin ekyewunyisa yabikolera mu nnaku 6 thumma stawa ala al-arsh oluvannyuma n'atebenkera ku nnamulondo ye ey'ekitiibwa. Wakitiibwa Allah ali ku nnamulondo ye mwana wattu atebenkedde aliyo gy'atebenkeredde. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti yughshi al-layla an-nahar Allah yajja ng'akyusa ekiro n'emisana bimaana buli kimu kijja kigoberera kinne waakyo kyobulabanga Allah yatuuka okubirayira nagamba nti wadduha wallayli idha saja Allah yalayira obudde singa busemberera okubeera nga butangaala n'obwekiro singa buba busemberera okubeera nga bukunira. Namu ayina yagamba nti wal fajr yalayira amakya. Allah subhanahu wa ta'ala mirundi mingi gyajjanga alayira so tabeera alayidde fe abakkiriza tubeera tutekakasa nti kyalayidde kikulu ate era kinene. Allah yagamba nti yughshi al-layla an-nahar akyusa obudde obw'ekiro ne bubeera nga buddugala wan-nahar obw'emisana ne butangaala yatlubuhu hafitha buli kimu kijja kigoberera kinne waakyo. Yagamba nti wash-shamsu wal-qamar enjuba n'omwezi wan-nujumu n'emmunyenye musakharatun bi amri byonna bitambulira ku biragiro bya Allah. La ilaha illallah. Yagamba nti ala lahu al-khalqu wal-amr abaffe siyo Allah alina okutonda n'ebiragiro. Tabarakallahu rabbul alamin yagulumira Allah tabaraka wa ta'ala omulezi w'ebitonde. Nabakyabooluganda abakkiriza buno obubonero kwoteekeddwa okumanyira Allahu tabaraka wa ta'ala otegeere ensonga lwaki oli ku nsi oleme kwemalira ku ebyo by'oliko mwannyinaze oleme kwemalira ku ebyo by'oliko muganda wange kubanga buno obubonero Allah yabututeekerawo tubeere nga tukola tutya tubeere nga tumutegeererawo nga bona agenda okusaba omulimu ne bakuwa amateeka agafuga omulimu ogwo singa ogamenya mwana wattu kiba kitegeeza nti nannyini mulimu tumuwadde kitiibwa. Wakadhalika rabbuna n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu yatuteekerawo obubonero obwo tumutegeerereko tutegeere ensonga lwaki yatutonda. Wa muhimmatu khalqi al-jinni wal insi ab'ebitiibwa n'ekiruubirirwa oba n'ekigendererwa lwaki Allah yatonda amajini n'abantu yagamba nti liyuwahiduhu tubeere nga tumwawula yaani lina'buduhu tumusinze. Allah kyava tugamba mu suratu dhariyat wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun Allah teyatonda majini kababeera abantu kujjako atwagala tubeere nga tumusinza. Tumaze otegeera amannya ge tumaze otegeera obubonero bwe obubonero bwe n'ebitonde bye kati atwagala kubeera nga tukola ki atwagala tubeere nga tumusinza. Kyava tutegeeza mu suratul Baqara aya 21-22
Allah yatugamba nti ya ayyuhan nas la ilaha illallah kati talonze magambe nti ya ayyuhan nas abange mu abantu bange bennatonda i'budu rabbakum musinze Allah wammwe mumusinze kati mumutegedde alladhi khalaqakum kubanga ye yabatonda ani yakutonda mama wo ani yakutonda tata wo la Allah ye yakutonda nakuteeka mu nsi walladhina min qablikum naba ababa kulembera naba tukulembera emirembe egyakulembera egitunyumizibwako mu Qur'an Allah ye yagitonda la'allakum tattaqun oba oliawo mubeeremu abo abatya Allah wammwe tabaraka wa ta'ala singa munatuukiriza ekyo ekyabatondesa ekyokumusinza alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha neyiyo ye yabafuulira ensi eno nga mwaliriro wassamaa binaa neggulu eryo nga muzimbo kubanga rafa'ahum bighayri amadin tarawnaha Allah yaliwanika nga terinaako mpagi yonna eriwaniridde bw'otitunuulira teririiko omuwaatwa wonna wabula Allah yabeera nga aliteekaawo singa asalawo kulita teriyo aliwanirira yagamba nti wa anzala minas samaa'i maa'a alhamdulillah Allah ssa enkuba ng'eva mu ggulu fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum Allah n'abeera nga atufulumizaayo muyo ebibala nga biva mu ttaka nga bugabiriza eriffe bye yatonda fala taj'alu lillahi andada la ilaha illallah tebukeeranga ku makya n'obaako nekyogatta nekyogweteeka ku Allahu tabaraka wa ta'ala bw'obeera ng'omanyi muganda wange nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga mwana wattu akutonda kibeera kitegeeza nti omuddu asobola okuteekawo omulimu gwe ng'alaba agamba nti omulimu gwange oyo ye katonda wange abeera akoze ensobi nnene kubanga abeera addidde omulimu guno ng'alowooza nti gwe gumulabirira omulimu guno wasiila Allah mwayisiza okubeera nti akuwa singa bukeera ku makya ne guggwawo tugambe nti obulamu bubeera bukomye nedda kati oteekeddwa okubeera nga mulimu ogwo gw'okola otiiramu Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa min arkaanil iman enyinga ey'okubiri gye nayagadde tukooneko nu'minu birrusuli okukkiriza mu babaka ba Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yatugamba mu suratul Baqara aya 285 yatugamba nti amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Omubaka akkiriza ebyo ebisiddwa gyali okuva eri Allah we n'abakkiriza nabo bakkiriza bonna bakkiriza Allah ne bamalayika be n'ebitabo bye n'ababaka be bagamba nti tetusosola wakati w'omu n'omulala mu babaka be era ne bagamba nti tuwulidde era tugonze Allah waffe tukusaba okusonyiwa okuva gy'oli era gy'oli yeri obuddo bwaffe. Kiba kitegeeza kikinjagadde mu aya eno la nufarriqu bayna ahadin min rusuli tuteekeddwa kwawula wakati mu babaka ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga gye njagadde okukoonako ensonga tukkiriza nti nu'min tukkiriza nti bi anna Isa mazima ddala Isa mutabani wa Maryam rasulullah mubaka wa Allah wama qataluuhu teyattibwa wama salabuuhu teyabambibwa ku musalaba walakin shubbiha lahu naye mwana wattu yefaananyiriza bwefaananyiza. Ojja kusanga baganda baffe nga bagamba bali abenzikiriza endala agamba nti baganda baffe bannaffe kigambo si kituufu kubanga lwaki bali eri bazzaaza Allah ate bagamba nabbi wa Allah yafa. Allah yatugamba mu suratu Nisa aya 57 ng'akakasa ekyo ekyabaddewo ennaku 2 emabega oba oliawo n'olwaliro olunaku lw'emmaani nga kwekiri. Allah yagamba nti wa qawlihim n'ekigambo kyabwe inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam mazima ddala twatta Isa mutabani wa Maryam rasulallah baka wa Allah. Allah yagamba nti wama qataluuhu teyattibwa wama salabuuhu teyateekebwa ku musalaba walakin shubbiha lahu naye mwana wattu yefaananyirizibwa bwefaananyirizibwa. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi naye mazima ddala abo bonna abaawukamu mu ebyo bye boogera baawuka mu mbeera ebyo la fi shakkin minhu bayinmu okubuusabuusa mukyo ma lahum bihi min ilmin tebakirinaako kumanya ekyo kye boogera illa ittibaa dhanni kujjako nga bagoberera ndowooza zaabwe. Wama qataluuhu yaqiina ddala tebaamutta
nabi wa Allah itibwa Isa bal rafa'ahu Allah ilayhi ni Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula namutwala jali wa kana Allah azizan hakima wajtibwa Allah wada Allah subhanahu wa ta'ala munkam tukiriza bi anna Isa ibn Maryam timazima dala Isa mutabani wa Maryam mwana wattu huwa Abdullah muddu wa Allah laysa ibnullah si mwana wa Allah tabarak wa ta'ala suratu Maryam aya 3 Allah yagamba nti qala Isa bw'amalo okubeera nti maama wa mulesi yagamba nti qala inni Abdullah yabagamba nti nze ndi muddu wa Allah yandibagambye nti inni ibnullah nze ndi mwana wa Allah yagamba nti qala inni Abdullah mazima ddala nze ndi muddu wa Allah atani alkitaba waja'alani nabiyya mpeereddwa ekitabo ate era nfuuliddwa nabbi. Isa yani ya Isa mutabani wa Maryam yazaalibwa nga talina taata maama we ng'azaalibwa kikyala ate era wa ummuhu hiya Maryam binti Imran maama we ye Maryamu mu wala wa Imran ava mu lulyo lwa Imran min bani Israila mu lulyo lwa bani Israila waqad aashat ummuhu maama we yawangaala fi manzili mu maka ga nabbi wa Allah itibwa Zakariya. Allah kyava ategeeza mu Qur'ani inna Allah astafa Adama mazima Allah yasitula Adam wa Nuha ne Nuhu ono wa ala Ibrahim n'enju ya Ibrahim wa ala Imran n'ab'enju ya Ibrahim ala alalamina eri ebitonde byonna. Kiba kitegeeza nti family eyo oba ennyumba ezo za Allah yazisukkulumya ku nyumba endala. Allah kyava atugamba nti inna mathala Isa mazima ekifaananyi kya nabbi waayitibwa Isa inda Allah mu maaso ga Allah kamathali Adam kifaanaganako ng'ekifaananyi kya Adam khalaqahu min turab Allah yamutonda amujja mu ttaka thumma qala lahu kun fayakun oluvannyuma Allah n'agamba nti kibeere mwana wattu ne kiba. Fa Adam ono ayogerwako abul bashar ye taata w'ebitonde byonna khalaqa min duni abu wala ummu yatondebwa nga tayina maama wadde taata. Wa hawa'u ate hawa gwe tumanyi nga ummul bashar maama w'ebitonde khuliqat yatondebwa min abu ng'aggyibwa mu kisajja bila ummi nga mwana wattu tewaliwo maama. Wa kullul bashar ate buli kitonde kyonna khuliqu byatondebwa min abu wa ummu nga biva mu taata ne maama. Wa amma Isa ne Isa ono ayogerwako abantu gwe bajwetekako nti yafa bamubamba ku musalaba alayhi salam fa min ummi ye yatondebwa jjibwa mwana wattu mu maama bila abu nga tewali taata. So yagadde kubeera nga tu enlightinga mu nsonga eno tutegeere abange Allah yani kuteekeddwa okusinza saati noono gwe bagwetekako nabbi wa Allah tukkiriza nti Isa Rasulullah mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Munansonyiwa okuwanvuya naye yagadde kagundi akututegeere. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.